buli mukozi wa firimu wano e Uganda 90% ali inspired by films eziva ebweru. Okay. Ekyokubiri katale. Singa katale katerera ne zino challenges zona ziba tezikyaliwo. Okay. Baka tekisinga okutawanya film industry ya Uganda katale tewali kirala. Ekituleetera okweruma katale. Ate copyright. Firimu z'abana Uganda. Bwenjagala ombulire statistically. Firimu oli gyakoze obulungi gyayita Uptown agikoze ya mu luzungu. Ne firimu ya Downtown ate ey'Oluganda ate ne bagyogerera mu Luganda VJM. Olabe eriwe singa okola views. Wakisinga ku bantu ebyaddala manya abantu babeereyo ne bayomba editing sikisingangako kisi ezo muzikola ziba za ddala oba ziba za singako. Tubalamusiza abakyala n'abaami era tuddamu okubaniriza mwena abakeyunga ku channel no Kojja Mpata Live mwebale gye mutuusaako engalo okusinziira ensi mwoli. Sharinga tukulekereko ka comment ato subscribing tusobola okutambula. Nabagamba nti tujja kutalagga nze buli alina kyakoze buli alina kyatuuseeko buli alina kyokoze eki n'abafumbo nga bawangadde mu bufumbo emyaka mingi nabo tugenda banoonyako tubabuuze lwaki mu abantu bano beera ennaku zino mu myezi omuntu omukuba embaga n'ogiteekamu 4,400,000 3,600 n'afumbayo emyezi 2 n'anoba naye abakadde abo tuba tubabuuza lwaki mwe muwangadde mu bufumbo ddogo mukwano obaso. Leero nkyaliddeko bwe twazirunda mukwano gwange nga tugenda kunyumyamuuko mpola mpola naye nga banange ng'oli eyo oyagala okulanga naffe namba weeri mu nsondaawo ate programu ebatuusibwako banamwe aba Smart Construction bali awo Wandege yabagamba nti tandika okuzimba n'akasente koolina ako akatonotono bajja kubanja n'ekibanyampola bakikwata naddala ba sister bange ne ba brother abali ku byeyo. So nsanyusa okulabako Bero. Nange nsanyusa okulaba. Akabuliriro. Ko weekali. Weekali. Kiki baakuloga buvunaanyizibwa wawasa baana bangi abakazi bangi kiki ng'obuze oba tobadde mu ggwanga. Ekibuzo omuntu si buvunaanyizibwa sigamba oba tabadde mu ggwanga abantu bwe mubeerawo waliwo bwe mubeera disconnected. Okay. Wale just mubera iyo disconnection yo kaya yeretera abantu okubula naye si biri ebirala. Okay. Nsanyusa okulabako ku channel yaffe eno gye bayita Kojja Mpata Live nga programu yaffe bagiyita akatalekeka gye tutambuliramu bwe tuti akatalekeka okitegeera bulungi banja kikunyonyola eyo nga omanya okatera kujja wali nga tumaliriza okategeera nizo okuba nkategeera kuba. So ndi musanyufu nnyo Bero amannya go ageeka geego nali manyi nti gano gakola ssente geego gennyini. Okay. Kati omulabi waffe ayagala okumanya Bero yaani Bero akola biki Bero bamuzaalawa Bero Munnayuganda nga kasajja kalungi omanyi nina kuno basista bange bali ku byeye tebakoze violence woowe ayayaya ojja kubawulira. So baagala okumanya oli Munnayuganda okola biki ani yakuinspiringa eno tutandikire ku kimu Bero yaani Bero kiri Bero kyonna kinengere negyo yagala okipronouncing kuba buli omu agipronouncing mu ngeri era oyitaba kati Bero musajja mu tugambe nti bamujapadola bamudama. Okay. Gwe nsoso okulaba obweyo ng'oli kasajja kalu olinayo basista bo webali kama ate kati banana okufuuka omukunga ndabye anyway kati waliwo kyakyola okumanya ku Bero yaani anti kati omuntu wakubuuza nti yaani one amannya ge yazaalibwa bwe ati yasomako emirimu gino gy'akola yaliko mu bufumbo ne bamukyawa olw'obwavu abantu ne banoba kati ali singo naye tanoonya bwe bityo kale Bero amanya matuufu Bero Moses Bero Mujapadola ava azaalibwa eyo Tororo. Okay. Bero
mukozi wa firimu. Okay. Ate programmer. Bero katugamba yaliko omufumbo. Naye ne bamaane bamuddukako awo. Oweda ndi mu answer mwenzanyira. Kati amala okunzirukako era saawa zino ndi single. Onoonya tono? Tewali omuntu abeera single nga tanoonya. Okay. Era n'abagamba ndi single but I'm not searching. Nedda tosobola abalimba. Kiri kiba kibanja era oyagala butayagala olina okukola ki? Just consolation nti I'm single not searching. Naye wabeerewo omuntu ajja ng'obadde omwagala. Serious bulungi. Olabe gwe kennyini ne gwakola ki? Gwasooka. Okay. Abasajja abakazi mbeewuunya. Mutuufu wadde muno baano bamukyawa omusajja bw'ati ki ekimukulesa kuba ye kennyini alinga ettungulu. So Bero agambye nti ali awo ali mu kibira talina wadda abuze wembeeyo abamulonda mujja kuinboxinga ye waali ali mu kibira tamanyi wakudda. So Bero agambye mukozi wa firimu ate programmer. Firimu ani yakuinspiring era mu firimu mulimu categories nyingi okola mu departments ki? Kati firimu okubeera nti inspiration nagifuna nga ndaba firimu. Naye olaba firimu oyagala kubeera sita, ntandika njagala kubeera sita kuzannya. Nenzannyako ne bigaana. Nenyingira ku editinga. Neyigiriza editing, netandika editinga, nenjiga kamera, nenjiga production, nembanga nga ntandikidde awo. Ogambye nti ebintu bino wazannyako ne bigaana. Lwaki byaga? Ekyabireetera okugaana baali bankasi, buli andabanga yali ankasitinga nga love ebiseera ebyo. Naye nga sobola kwekoza. Nasobola kuyingira eyo. Character. Kati buli we twamalanga okuzanya we neeraba n'ebyenzanyi. Awo interest we yagwera. Naye ng'era buli omu ankasitinga love tewalinza gyala kuzanya kibanda gwe love nebinnema. Lwaki bakuwanga mukwano? Ebiseera ebyo baalabanga kyekisaana. Biseera ebyo. Kyekyali ekisaana ebiseera ebyo. Okay. Ate ebiseera ebyo love ze zaali zitunda. Okay. Okay. Ongambye nti ebintu bino movie basically waliwo gwe walabirako. Manya ebintu ebisinga bino tuteera bikopa. Omuntu n'ogamba nti kankope ekintu kino ku gundi nange nkitandika, kankope ekintu kino ku gundi nange nkitandike. Era kizibu nnyo mu nsi wano omuntu okutandika ekintu nga takikopyeko wa muntu oluusi okukyegomba. Naye abamu oluusi twegomba ate akalimi ne kagwayo. Kati by then waliwo wano mu Uganda oba wabweru guga nti nalaba nnyo no oba firimu z'ensi eno ze zangamba nti nange nsobola okukola kino. Kati kyensobola okugamba nti buli mukozi wa firimu wano e Uganda 90% ali inspired by films eziva ebweru. Okay. Nti ffe biseera bye twatandikira byalinga biseera bya kuyiga. Tulaba ebi Nigeria, tulaba firimu za Hollywood, Avatar, firimu ezo. Kati nga mainly ze zitu inspire nga ne firimu ezikolebwa wano ntono ate nga n'okuzifuna si kyangu. Naye nga but because nti olabye n'onyumirwa n'okubamu ekifaananyi nga yegwe story oba n'otuuka ekiseera nga olaba ekiri oyagala kikola n'obeera nga olina olugero luli mu ggwe naye oyagala nalwo luveeyo nga olina ekintu ky'oyagala okugamba abantu naye nga tosobola kibagamba naye owulira bulungi nga oli alabye olugero n'asanyuka Okay. Ekyo kyembi. So kati specifically oli ku kamera na ku editinga oba n'okuzannya okyali oba n'ebirala? Kuzannya nzannya naye ntera nnyo okwagala kubeera behind the camera. Okay. Kati kyensinga kati engeri gye twatandikamu tewaaliwo bino bya department nti nze mbeera kamera nzeka. Engeri ffe gye twatandikamu firimu wali olina okubeera a full producer. Olina okuba nga omanyi okuwandiika,
olina okuba nga omanyi okukwata kamera, olina okuba nga omanyi okuzannya, olina okuba nga omanyi okueditinga, kudirectinga nga tebyaliko ebyo nti ate kati ng'ennaku zino osanga nti wala abali ku kamera just edit, naye biri ebiseera wali olina kubeera nga byonna obimanyi kuba tebyaliwo okitegeera tebyaliwo. Kati saa zino oli kuki basically mu movie oli ku departments oba still okyazikuba wonna we bakutadde okuba? Kati sirina department gyengwa nti waliwo bampita okueditinga nengenda ne editinga, ne waliwo bampita ogenda oshootinga nengenda ne shootinga, waliwo bampita ogenda okudirectinga, waliwo films ezimu nga bagamba ono Bero yajja ozisobola tezoleta mulala nengenda nenzikola. Kati waliwo abakugamba nti kati njagala ompandikireyo seri faana we bati oba njagala kati wonna ngwamu lwansonga nti foundation yonna nagirimu. Era ne wengamba nti nspecializinge ngenda kwesanga waliwo agenda okumpita Bero soko gye, ne wengamba nti kati waliwo projects zimu zenyina nako okubeera ku kamera sikyayagala, naye oli akubira essimu nakugamba ntaasa. Mulabi waffe omulungi okukyali ne Kojja Mpaata yenze kennyini ndi ne muganda wange Bero Moses basically naye ngambye oti omuntu buli omu bw'aliyogera nze bwenjogera bwentyo Bero naye wali wagambye Bero eri RCL nze nabyo sibyawula kyonna kirendeeso anti guli mwenge kati Bero. Abakatweyungako ono ali basically oyogeddeko ku programming ki program za ku TV? Kati wenjogera ku programming developing apps, web apps, kati nga olaba apps awazino eriko etunda ebinauganda gye bayita ku net movies UG, ezo websites ng'ezo. Okola ne app ezo tubadde tumanyi bazungu bwe bazikola, ne wano mu Uganda mwatandika dda? Zatandikibwa dda telecom companies, buli kimu kyonna eziri wano ezo zi technology zonna zaba zi programming abasinga bali wano. Sigamba nti kipya nnyo. Nze mbadde manyi baleeta bazungu kuva bweru. Soko sunnyonnyoleko oyogeddeko is it ku net movies? Ku net movies. Soko gitunnyonnyoleko ekola biki? Era omuntu ayagadde ogyeyungako akola atya? Kugamba gitemeeteme bulungi from A to Z. Kati ku net movies ya app ya binauganda byokka. Engeri gye kiri nti twali banauganda nga tukola film nga tetulina wakuzitunda watuufu nga ebifo amakoona we tugatundiramu si matuufu. Sisigamba nti si matuufu, tegali reliable. Kati tugamba nti tukoleyo app eyaffe ng'etunda ebinauganda byokka, ate nga film producer yeye aregisteringa eyo yonna gyali ne uploadingira firimu ze nezetundibwa okwo n'aba nga withdrawinga sente ze mu time ye entuufu. Kati omulabi ye wagendayo n'agula firimu beera ya nusu meka 5 ebya Uganda. Kati omulabi waba alina firimu gye yeegombye nga yakulaba ng'agigula nusu meka 5. Kati nga producer aba afunako sente ze. Okuligesalinga olina kubeera naki okweyunga ku app eyo? Era osasulayo sente okweyunga ku app eyo ya bwereere? App ya basically it's a market. Kali kaba katale. Kati akatale tosobola kusasuza abantu kuyingira. Kali kabeera it's a general market ya binauganda. Kiringo ogamba omuntu ti wemba ngenda kugulawo account ku YouTube nyina osasula YouTube. Kasomala okugulawo email address just erinnya lyo company firimu zo zikuletera opening up account. Era ate omulabi ye talina kye yeetaaga, ayagala waka kulaba firimu. Omulabi ye kyakola kiri kintu kimu. Ogenda bugenzi ku net movies UG, firimu nezeeyiwa okwo ye n'alondako gy'ayagala n'aclickinga n'asasula ne Airtel oba MTN n'agiraba. Tewali bya registration, tewali bya ki bwetu bweri. Nga ngenda okulaba firimu ku app eyo sirina kubeera oba na email address oba ki?
Toyina kubeera nayo. Nze nina kuba na simu ya smartphone nga kuliko n'akasente. Exactly. Ne simu ya smartphone ne sente ziyinza okubeera ku simu ndala. Towetaaga nti eyo smartphone yennyini erina kubeerako sente. Wali just oteekako namba, onyiga namba, kubajjukira begamba enter namba. Enteringa namba, esimu yonna gyo enterinze egisaba pin oba eriwa. Oyinza okugamba omuntu okugulira ng'ali alwa n'omugamba sooka teekamu pini awo n'ateekamu pini gwe wona n'okola ki? Olaba. Kaakati firimu emba ngisasudde $5 njirabira bbanga ki? Kati firimu engeri gyeri nti it is streamable. Firimu ogirabira 24 hours. Kitegeeza wensasula kati ziri ssaawa 9 ne dakiika 21 eggwako enkya obudde bwe buti. Ku nusu zange $5. Producer aweza ddi akasente then ate gwe naawe bannannyini byuma nusu $5. Ate kati kiriwe bati lwekitunuulira nti producer aweza ddi akasente. Omuntu yenna alina akera ku makya n'agulawo edduuka aba tamanyi bakasitoma bameka bagenda okukola ki? Okujja okugula. Omuntu agenda okuuploadinga firimu ku YouTube tamanyi nti YouTube algorithm egenda gisindikira abantu bameka. Onfuna kyengezaako okugamba. Naye nga ekintu kyonna kasa kibanga kiri marketed. Sente zikola ki? Ziwera. Kuba ekintu kyonna kyetaaga marketing. Olaba babeera ku YouTube omala ku uploadinga firimu oba uploadinga ekintu oddamu n'ogisharinga. Then alabye firimu yange n'agwa ku firimu yo. Oli alabye firimu yo omulala n'agwa ku firimu yo. Kati akatale bwe kabeera. Era oli wabanga firimu ebadde nnungi ng'agiranze bulungi n'olunaku olumu asobola n'okubeeza akakadde ka ssente oba bukadde bubiri kisinziira nti ameka abagikoze ki? Abagiguze. Apo gizimba ate ekirowoozo wakijja wandabanga otayagala teamwork kuba nawulirako wano waliwo zi apu kiweewagula. Lwaki toyagala kukola na banno nti mukkaanye naawe otwala eri firimu? Kati ekyo kibuuzo no kinene. Kiri sensitive. Naye nga amazima matuufu nti bw'olwa mu firimu industry n'otegera akatale kaayo nti otandika okufuna ideas. Ezo ideas z'ofuna ebiseera ebisinga zibeera nzibwa abalala okukola ki? Okulaba. Ate n'ekyokubiri nti app ne we nasooka okutandika okwagala ogizimba. Nasooka n'ensasula abantu ssente, companies banzimbire. Ne bazirya nga tewali kyofunye. Okumala omwaka ogwo. Nga wali mugagga. Ate jjukira kale era nali mugagga era nkyali. Kati we baazimba ne bigaana ne batandika okuzimba ebintu ebyabwe nga tebiri ku mulamwa kukola ebintu kyerina okukola. Mukwano gwange omu n'aŋŋamba nti pero wasomako IT. Awo tewali bizimaama ekwata eno gye tuli. Era oba olabawo tulimu babiri totulaba ku sukuliini awo enyawo. Kati mukwano wange n'aŋŋamba gwe wasomako IT wadde oli mu bya firimu kimugamba tosobola tuula wansi n'okola research n'ozimba ekyo kyennyini ky'oyagala. Kuba remember kati bali baazimbanga app nga tosobola kugula na Airtel, tosobola kugula na MTN, olina okugula na $. Ekyokubiri nga erina kubeera ya subscription, monthly subscription, ng'ekituufu kiri nti tetusobola sasula firimu ya muntu. Okitegeera nga tosobola gilicensinga nga kiba kitegeeza nti zipe per view. Kati system neegaana n'ebibalema. Kati kwe kutandika nze n'entuula nenva mu byenkola n'entuula mu kisenge ntandika okuyiga buto n'entandika ogizimba n'enkolagana ne Airtel n'enkolagana ne MTN nga nzimbira eno paka bwe byatandika okukola. Webale kuba musajja muyiiya. Omuntu singa ali eyo ng'ayagadde okumuzimbira app aba yina kufunayo ssente mmeka era etwala bbanga ki era eriko expiry date oba olumala ogiggulawo kibwedde paka lwe tuliva mu nsi.
ate kati ebintu bya app sisobola gamba nti omuntu oba ayagala muzimbire kati saawa zino already nze engineer y'eno app kiba kitegeeza 100% defocused ku eno nti sisobola agamba nti nsobola okuzimbira omuntu omulala naye 100% defocused ku eno kati giringa nga olaba ba engineer ba YouTube togenda basanga ngali ku engineering ku system ya TikTok mbale banyo olumala okugulawo ng'obimu waggulu weddira waka anti kati maintenance waliwo n'ebyo waliwo companies nga emirimu gyabwe kuzimbira abantu app na kuzimaintaininga kati ezo companies weziri go home Abraham go home let us finish our interview kati ezo companies weziri bazo zibeera n'abantu nti kasamala ogizimba waliwo maintenance team kasabera ebeera tiimu nene ebeekwasaganya agundi mpitirivu kati naye nga basically kiyinza kutwala nga sente mmeka kati okuzimba app kisinzira ku kikyoyagala neki omuntu kyagenda okuzimbira kati katugeze yabya properties eryo mataka akuzimba mayumba bwegatunda bwe bityo ezo ziblog websites obazi ezo zigundi wezito websites ngezo ezo zo kisinzira ku muntu bukadde 3 bukadde 2 bukadde 1.5 kisinzira ku muntu osanga oli nga yale mukubye n'emitwalo 5 kuba ekyo teri nnyo complicated naye teri nga zino endala kuba waliwo app gy'otuulako ng'olina ogituulako okumala emyezi 6 kati ng'eno eya Connect Movies nagituulako okumala mwaka mulamba kubanga anti ng'erina systems nyingi ono designinga system eya firimu yennyini ono designinga system y'aba film producers dashboard ezigenda kola zitya ono okudesigninga financial system zitambula zitya okitegeera si kyekintu kyokukera bukezi ku makya n'ogamba nti okolaki okitegeera ate wakakola firimu mmeka bero ezizo ziringa obanga 6 7 ozifunyemu oba nedda kati ezo firimu nze nakola sigamba nti nzifunyemu nnyo ezisinga firimu oyinza okuba otaddemu kakadde nga kamusindo oba bukadde 2 nowekanga ng'ofunyemu nga mitwalo nga 7 naye nga passion waliwo nezimu zeokoze n'abalala bazifunamu gwe tozifunangamu kwe kutuula kukola eyo apu tikati malo egikola nenjitekako app nenjimarketinga abantu ne bagigula kati ate wenfunira ki wali mbadde nkubuuza mu firimu manya ku firimu zo naye kati basically movie industry ya Uganda ogifunyemu kigwe movie industry ya Uganda era egifunyemu yose ewakana nnyo wesuneko egifunyemu nga naye wagifunyemu ate nze si lwaki onteekako bye sinnaba kwogera singa tewagifunamu singa okyagire movie industry ya Uganda kiwensinza ogifunamu mu technical skills ziri nebakwira nogera no shooting ne bakusasula bakwira nogera no editing ne bakusasula kasi okolera abalala emirimu nga mirungi bakusasula wabeerawa oli ng'agamba ngenda akola kika kya firimu webati oli mwetaaga ku tiimu yange ng'oli nowebeerawo nga engeri gyekiri nti akwetaaga ku tiimu nga ogenda kufuna era abantu abasingayo tebafuna babeera kamera eba tebafuna aba editing eba tebafuna aba directing eba tebafuna firimu eno oŋambyeko wali nti wazanya nnyo laavu wakisinga ku bantu ebyaddala manya abantu babeereyo ne bayomba editing sikisingangako kiisi ezo muzikola ziba za ddala oba ziba za naye firimu zibeera kiisi za ddala n'obuliri obwo biki biri biti awo firimu eri bweti kisinzira ku director waliwo director ng'alina story engeri gyayagala ogidrivingamu ayagala alage details kati mukwagala okulaga details era agenda kuteeka mu buliri
na romance abamu bajja kulaga detail ya romance oba kiss kasogiraba nti kiss camera trick ebeera kiss yadda kasola bakyona kyona kyolabaawo ebintu byokka ebiri mu camera tricks the action esobola kuba panchi ogusooka nenkuba ogwokubiri nosigala ng'okyazanya kati babeeramu camera angles because tosobola kuinjaringa muno nga mukyazanya. Okay. Challenges kizo sanze mu film kati mu film erase challenges ezisinga okubeeramu nyingi. Lwaki nyingi? Nti ekisooka abazanyi finance producers ne producers banaffe benyini betukola nabo abamu abo challenge. Guys, you are shouting. You're spoiling our Go interview. inside. Abraham, Ezron, don't you in the ear? I don't know me much walker. Don't you in the ear? Challenges ki? Challenges eziriwo mainly ziva ku abazanyi betuzanyisa ne ba producers. Nakatale is a challenge. Okay. Nti abazanyi abo bayina endowooza yaabwe, ba producers abalala bayina endowooza zaabwe, nti ezo endowooza kasa baziteeka mu bana abazanyi kasa abanga alina abazanyi eyo baalabye abateekamu endowooza ne bakuyiwa. Kwegamba buli kiseera oba ozimba buzimbi tosobola kuzimba ttiimu nti oli kasala alina omuzanyi bwati omulungi namukusaba mukoba n'agira alina engeri gya obeera ozimba. Ekyokubiri katale. Singa katale katerera ne zino challenges zonna ziba tezikyaliwo. Okay. Baka tekisinga okutawanya film industry ya Uganda katale tewali kirala ekituleetera okwerumaluma katale ate copyright system yaffe ya copyright abazanyi abamu bagamba nti ffe kasita copyright etandika okukola muba mutumaze. Kansoke nkubuuza ekibuuzo soko defining copyright yeki kyekisooka. Ekyokubiri bw'otunuulira system yaffe tosobola kuleeta copyright n'olowooza nti copyright esobola kukola mu system etaliiwo. Era abayimbi nawulira ati basayinze naffe kaseka kubuuza ekibuuzo oba balinze president ateeka kuba yamaliriza president wakeera ku makya n'asayini wamala osayininga copyright law. Kati copyright law ya firimu TV esobola ku makya negamba nze ngenda kulaga mawulire gange ngenda kulaga mawulire ngenda kulaga biriroko content ngenda kwekubira gundi zange eziwa ne za local content bwemba njagala nja kwekommissioningira kiba kitegeeza nti gwe ne copyright law yo tebigenda kuba kugenda kuba n'ebyamaguzi naye nga tolina wakukola ki wakubitonda naye copyright law ekola nga mumaze establishing system. Kati system erina osooka establishing bwesi erina kusooka kubeera weti ti TV stations ziri willing okubeera nti zisobola okugula firimu z'abantu 10 nti TV station esobola kulaga firimu 10 nti system kasita ekolebwa nti it is a must buli TV erina okugula firimu 10 plus kiba kitegeeza kyekisooka. Naye okulwanirira copyright ng'oli asobola kera ku makya n'abeera ku TV n'akola ebirala n'agamba okay fine gwe firimu yo beera wali oba musical sijja mukuba kankuba amawulire gange kansindike abaana bagende ku street kansindike kankole gossip n'akolayo program ze copyright ebe kuyambirawa aba tewali. Exactly. Kati kiri kyekisooka media eyo nti akatale kali kasakatereera batipa abazungu batusingako lwa nsonga nti agencies zonna za owning platforms. Nga ogenda ku YouTube tolaba osobola ku uploadinga film etaliyo ne bagamba copyright claim bagamba it is not going to affect your channel naye sente ezifuna no ziddawo eri exactly. Kati bali baakikola for us you don't have ezo copyright just ziri awo tetulina stable market eri awo copyright mwayina okukolera ne copyright basobola ogituwa naye abalina otugula bayinza okugaana okukola ki otugula ntemedde akantu ako kama Katonda. Anyway, lwaki ba producer
ne ba director abaana okubawa ku bifo ebisava mwagala kusooka kumala kubeebakako. Okay. Kati yawula bino ebintu era atalina kabina yawula bino ebintu atakuwaddeko tomuwa paati nnungi. Kituufu nnyo ekyo. Kati yawula bino ebintu bino ebibiri. Waliwo abantu nga akola ekibiina nga akatego. Omanyi Mugaya kizibu okusanga omukazi omulungi omuwala omulungi ng'atambula ali n'omwegomba. N'omugamba nange nkwagala. N'akola ki? N'akukkiriza. Lwaki ati? Ate kati osanze omuntu okukuba omwegombi. Kati mu kumwegomba kulwokuba takumanyi tewaliko kibagatta ajja kukusooza akole ki? Naye oteekawo ekibiina ky'abazanyi tewayita abazanyi. Mwogemu kati mwagira omwo kati ogenda osanga director nga ayaka. Amanyi waliwo kye bayita nga self control. Kati alaba oli onaze n'alowooza nti oyo ate omulala nale n'ajja n'abuukira oli ebibeera. Just nkuwadde naye si kyenkola because buli woofuna omuzanyi ng'oyo n'okola byonna by'okola oba okisse. Ennaku zino mwegulidde nnyo erinnya abawala ng'omuwala talina kabina temumuwa paati. Akabina mwakalaba mu kyama ki? Abalabi bano beetaaga bubiina nnaku zino kiki? Kati kansoga nkubuzeemu psychologically. W'olaba omuntu ng'obadde okola ng'obadde otambula n'olaba omuntu n'akunyumira. Engeri ekiri nti oyo omuntu oyo akunyumidde y'engeri gy'agenda onnyumiramu abagenda okulaba ki? Okulaba firimu eyo. Kati waliwo firimu z'okastinga kiringa tulabya nnyo firimu z'abazungu zi telemundos zi love stories ezo. Olaba ani oyo gwe bagenda okuwa paati eyo ennungi eyo alina okuba ng'afaanana atya? Nti baleeta omuwala ng'alabika bulungi ng'ali physical attractive. Ne baddamu ne baleeta omusajja nga naye alabika bulungi ng'ali physical attractive. Ti omuwala agenda attractinga abasajja. Abasajja bagenda ku attractinga abakazi. Byensonga lwaki ezo zitelemundo twazibeerangako nnyo. Because castos ziraba abalala ne bagamba wow Salvador. Wow. Okitegeera? Kati kyekyo sigamba nti bagenda naye buli muntu yenna story kisinze bagizimbye batya. Kati oli baba akola love story ajja kumakya ekigenda otunda love story. Kale nyina mukwano gwange mu Italy ili mu producer director. Nti ye emikwano gyo giri eyo kati. Bajja twa meeting nga discussing. Kati engeri gya castinga nga firimu ze aleta abasajja. Kati waleta abasajja mwana butula ku pano. N'aleta nga abakazi muyinza okuba nga 10. Kati omuwala agenda okujja bana abasajja bona agenda okuyimya abana abasajja. Okukola ki? Okubayimya. Kwegamba omusajja agenda okulaba n'agamba nti oyo mwagalirawo. Okitegeera? Kati ye agenda otwala lwaki nti waliwo ekintu ekisikiriza omuntu okwagala okulaba. Okitegeera ensonga lwaki era firimu z'abazungu ezo ziraba. Wabeerawo omukazi ng'abadde alabika bulungi nnyo nga love story. At a certain point bagenda mukulagako ng'ali half naked. Olowooza lwaki bakumukulaga ng'ali half naked? Oviire ddala mu mbeera okole ki? Andi kati kiriba ekiti. It's a love story. You have when akubeera in the movie. Eina okuwa some waliwo ka sense waliwo ekintu kyeyina okuteekako mu bwongo obeere nga tosobola gyerabira. Obeere nga at least bwe batuukako eyo patu bagitemako oba osaba singa baddamu ne banyongera kapaati ako. Naye nga tekiba tekyakola ki? Naye nga so waliwo ebintu ebi bye bakola bye bakasitinga okuba nti physical attraction weebeerawo. But see in most cases kisinzira story. Waliwo story gye bazimba nga eri based on certain events. Nga teyeetaaga nnyo omuntu kuba nti mulungi nnyo oba alina nnyo akabina naye nga yeetaaga enzannya ate nga waliwo n'abazanyi abamu nga abantu abamu nga alwadde baakula dda amannya. So it is not a must at a certain point. Tulina ebbero. Moses ali mu kutukubirako mu tooki ngeri ye bw'alaba ebintu bya Uganda. Wetwogerera oyogeddeko ku app n'ogitutemeratemera
Emabegaka lwaki mwakwata nnyo ate abatunda firimu zammwe ab'ebibanda library biki lwaki ate mwabakwata nnyo ate baali babapromotinga ate kati kyekiri kinasusa okugamba nti copyright weyajja copyright claim weyajja tebasooka kuteekawo structure mwana naye anyway kati lwaki mwakwata nnyo ab'ebibanda library ng'ate be baali babapromotinga ku ground ne mutuuka n'okusuula ba MK ba Blaze baani tewali gwe baasuula era abaana ne batuuka nga batya firimu zammwe waliwo ebintu ebyakolebwa naye nga bwe nakugambye tosobola kuteekawo copyright nga tonaba ku establishinga system nti establishing otya system olina okusooka n'ocreatinga outlets ezizo si outlets z'omuntu omulala kati system eyaliwo nti outlets z'abala zi libraries independent businesses zo zaali attacked onfuna naye mu kuziataakinga abaataakinga tebasooka kusooka creatinga outlets ezaabwe copyright ekola nga outlets zizo kuba kati aba ba library basinga okutunda ezo firimu abamu baalagana nga ne ba producers okitegeera batuuka omukwata nga bonabona babakategorizinga mu kintu eki kiba kitegeeza owa library wabanga mutuufu bali mukwata wabanga mukyamu naye bali mukwata ekisooka copyright ekizibu kyayo kyali kimu nti tosobola kulwanisa ekintu kyolowooza nti olaba ng'esobola okyuka okitegeera kati bo mu kulwanisa copyright nga tebana establishingako gundi system eyaabwe nejjawo outlet yokka akatale akandibaddewo akaakamu nekasanyawo naye ngaabo tebataddewo akatale olina sooka n'ocreatinga akatale lwekaba nga weekali nolweka n'olwanisa buli obutale obulala nobagamba kati mba mwagala kukola system erina kukola bweti ne bweti ne bweti kati tosobola kera kumakya nenkujja nenkugamba nenkufugira mu makaago nsobola okusenguka nenya nengula ewalala kitegeeza bano abaali bakwata aba library tebasooka kuteekateeka tebateekateeka bagwira bigwire bo bakwata bakera bukezi kumakya kati mweyo system manya mulimu bantu babiri mulimu abakozi ba firimu baagala copyright ekole bano abakwata baagala sente z'aba library kubajjako computer sasula nkuleke kati olikolagana n'ababbi baagala kasente kali akatono ale n'ekyokubiri kati bano abalala bano abalina ofuna mu copyright tebalina engeri gyebasobola kufuna because kuba copyright weyatandika gwembulira outlet kyeriwo ekola biki sina kyendaba exactly tebateekateeka so bero ogambyeko nti owandikira bantu owewandikira oba osobola okuwandikira n'omuntu era weba firimu nga ya kitundu kimu ya mmeka weba ya part 1 and 2 ya mmeka oba seri ya mmeka kino kibuuzo kirungi kuba singa omuntu ali eyabaabya ayagadde era kitwala bbanga kintu firimu ekitundu ekimu ngiwandikira bbanga bweti weba ya part 1 netundu giwandikira weba seri episode esooka oba season esooka byonna ebyo njagadde obitemete era osinga kuwandika wandika kategori ki nnyo kuwandikira nnyo mainly abantu obalaba waneebalaba sera nnyo okuwandikira nnyo abantu naye kyembadde nga ntera okukola ku script editing nti oli ajana kuwa script yengeero ze noddamu n'ogikwatakwatakwatamu panel beating nemutula nemugidevelopinga neggwa kuba ebiseera ebisinga lwaki singaginga nnyo mu story writing mpandika ezange because buli writer nga obadde okola firimu ng'obadde owandika zizo oyina passion eyiyo nina passion eyange siringa omuntu gwegenda okujja nti mpandikira story efanaganako webati newebati era mba ngenda wandika firimu nga tugenda kukola oba tugenda wandika sera oba firimu kitundu kimu n'ekyokubiri era mba ngenda wandika style nga erimu yange okitegeera oba oyinza okumpa ka simple guideline naye
engeri gyekinti nkola nnyo bintu bingi sitera nnyo kwagala nnyo kuengaging nnyo kuwandikira nnyo abantu. Okay. Though tukola script editing. Okay. Beera waba tali mu bintu bya firimu bino akola biki ebira? Kati beero programming, simanyi editing, kamera, kuzanya. Bino ebintu bino bye tukola. Tosobola kugamba nti waba tali mu bintu bino akola biriwa. Kiringa okugamba omuntu akola buli lunaku, buli kumakya n'agenda akole. Nolowooza nti kene abamu bayinza okkumwa n'agamba olweggulo ku weekend nengenda nenywako omwenge. Beero si bw'atyo waali. Kuba emirimu gye tukola kizibu. Kati nze nga ndi wendi program buli dakiika mbeera wemba siri mu kushootinga firimu ndi mu editinga. Wempoziko gamba nti wenfuna akakadde ndaba firimu. Ndaba firimu. Ngamba ebintu ebivaamu essente. Kalante ebintu ebivaamu essente ewange. Kyogamba oyimiridde ku bintu bya firimu bino byokka mujja akasente. Mujja akasente. Wenzi akasente tewali wala sijja kulima nti nina wennema oba nyina akaduuka. Era akaduuka kange keeko. Okay. Nalabako ku firimu yo emu gye nzijjukira. Ate abantu abalala awo kuba okusookera ddala lwaki mwetemamu mbu downtown ne uptown? Kyama ki ekiri awo? Kati downtown uptown tewali kyama. It is abamazungu kye bayita pride, ego oba okwagala okudevelopinga authority, a mindset. Taliiwo. Naye nga tewaliwo downtown, tewaliwo uptown, just layering, layering, because bwembanga nze ndi wa downtown leero ng'ondabe nga wa downtown, enkeera nenzija nenkola firimu ng'efaanana ng'eya uptown, kiba kitegeeza ki? Ekiro kyaliranga abantu ogamba nti downtown, tikira aba downtown bo tebaafa nnyo ku waaka agenda afaanana atya. Bakitegeera. Bo yakwatanga kamera n'ateeka n'awandika olugero n'akola olugero naye luvaayo nga lunyuma. Kati gwe mbulira firimu z'aba uptown kizosa oteekawo ne zikompitinga n'ez'aba downtown ze bayita aba downtown. Sajja bali mu kukaabya eri Banigeria oyogera ki? Tewali. Ekiri baleetera okukaabya Banigeria lwa nsonga egi emu. Nti ye awa uptown nti wakola firimu ye tagenda giteekamu eno katala agenda gimarketing eri. Naye kati gwe wa downtown bw'okola olugero lwo nga lulungi kalulungi ne balukola bulungi nnyo olukasuka eri n'olumarketinga teruhiitinga. Kati gweotunya Abanigeria tebaliko ebyo downtown ne uptown, bonna bamanyi firimu kyekintu ekiri n'Abanigeria okuhiitinga mu film industry. Tebazikola mu kategori simanyi mwe muli eri ffe tuli eno. No, categories zibeera naye si ze zijerega. Kati okutandika kugamba nti downtown uptown, otandika kugamba nti zino firimu tezirina ki? Era nina mukwano gwange omu okusala ekirimi bayita ba uptown naye nga ye wa downtown nga bamumanyi. Meeting bagenda omwekanga ng'ayingidde eyayita meeting omu kubona zenagani ate ono bano basajja ba downtown ate omuleese mu bintu eno bino bimumenya eno tasobolayo ng'obalaba bali mu kuyombagana. Ekintu ekyo kyogerako oti? Ekintu ekyo kikyamu nnyo because ffenna tuli bakozi ba firimu. Okugwa okubeera nti oyizeeko akatono okuba nti otegedde nti bwemba nkwata firimu n'okubeera ne lapeero tekitegeeza nti osinga oli atanabategeera kuba naye wajja. Mpulira zo. Tewali ffenna abakola firimu we are entertainers. Okay. Buli entertainer ayina market audience gy'akola ki? Gy'asupplyinga. Ensonga lwaki nti olaba akatale akawansi n'ogenda ku YouTube saawa zino firimu z'Abannayuganda bwe njagala ombulire statistically firimu oli gy'akoze obulungi gy'ayita uptown agikoze ya mu luzungu ne firimu eya downtown ate ey'oluganda ate ne bagyogerera mu Luganda VJM olabe eriwe singa okola views. Enjogerere. Exactly. Kati what is the definition of uptown? What is the stupid definition of uptown?
okubeera nti sigenda n'abalabi bajja kuwulira katekamu abantu abayinza okola nze nebisinga olowooza ebintu byange ebintu bya akatereke kate tubyeditinga nno just ntuuzaako butuuza manya okweditinga nkumanyi nakuyiga naye twagala nnyo abantu balabe ku nakyoyo nga bwofutiteekamu kalalingi simanyi biki naye kyekyo the difference between uptown ne downtown is just mu kumanya okutono because uptown babalooza ba evolvinzem balooza bebakola ebirungi ate aba downtown bebakola ebiki ebibi naye nga a story is a story. Mu film tebiriimu ebyo nti uptown downtown manya mu Hollywood betuyigirako tebabirina bayina tebabirina ebyo byo tutekawo bakola film just mulimu category mulimu just eziri local neziri urban okitegere ate neziri local neziri urban zonna zezimu owa urban asobola kola local movie nawe kenyini osobola kola movie erimu uptown oganga tengenda kola mu film eno storyline silent mission silent so bwekityo bwe kiri abakatweyungako channel gyoliko bagiyitako Jampata Live nga wano tukyaza abantu ab'enjawulo era naawe ali eyo oba oyagala tukukyazeeko tunyumyemu tetufaayo ku kiki ogenda kunyumya oba oli eyo ng'oli mulunzi wa nkoko gwe kafulu ku kyalo oba oli eyo waliwo omusezi eyampise ayagala kunnyumiza obusezi yabutandika atya yakalya abantu bameka naye munsabire so ne oba musezi oba oli mulogo oba gwasinga okulunda ente ezo ziva amata mangi oba olina ennaku ku mutima okwo oba olina essanyu oba ebintu tuyite tujje tunyumyemuko nawe namba weeri mu nsonda awo esebya 28 ate nga tewerabira programu ekutusibwako bannabo aba Smart Construction bali awo Wandegeya bagamba nti zimba naffe ye moto yaabwe bagamba nti n'oba olina akasente katono bajja kubanja kasita obeera nga oli genuine oli mwesigwa naddala bali nnyo ku baana basisita baffe oba bamami baffe abali ku byeyo ne bataata baffe abali ku byeyo mubeeyunire muwone okukaaba nga entulege tulina ebbeera olunaku olwaleero musajja basically ali mu movie industry ate nga programmer akola nezo app nanga nti emirimu gimuli mu bulago ate waliwo kayogeddeko nti ali single naye nentyamu abasajja manya abakazi simanyi kale nze nsobola okukyayibwa nze kuba ntunulanga emabega w'enkobe naye kati abasajja wuuno alinga enkoko y'oluwombo alinga ettungulu ng'ono bw'ogenda wa oli mulalu so ali wano abaana ababwamwagadde nange sijja mubaseera omanye ekintu ekirungi w'okitunda bweyagala waliwo abasajja nga tebatundika naye kati gwe era kyemmanyi bajja kuteekawo komenti oyo mulya ojja oyo mulya akola biki so bero saawa zino movie industry weewaawo wali ogambye nti ebintu ebyo si birungi ebyo categorizing naye weebiri naye baani abakwatiridde akatale ka Uganda ba uptown ba downtown in actual sense akatale ka Uganda ate wa uptown wakola firimu aziteekawa awai nze firimu zaabwe zannemesa no kati bwekiri bwekiti tosobola atunulira akatale nga tolina kyolaba akatale okatunulira ng'olina kyolaba geogenda ku YouTube osangayo firimu ki firimu zaffe kuba nange ndi wa downtown naye gwe oli wa uptown nze siri wa uptown siri wa downtown baani abakwatiridde akatale no nze kyemmanyi mu firimu nze ndi mukozi wa firimu simanyi bya downtown oba uptown nze ndi mukozi wa firimu era wogenda ku YouTube okwo osangayo firimu za aromatic aba downtown ebakyasinza otunda osangayo firimu zaba Igwe Yunusu Kingston bakabanana bamugaya Lutakome baani kati kiba kitegeeza ki nti ezo firimu za uptown zoziraba zibowa bakuwulira
bakulaba amanyi biseera bino bya gaali bajja kuyisaamu eggaali wulira zibowa firimu ya downtown baziyita tuula twogere si tuula twogere firimu za uptown oba abayita aba uptown tukola firimu z'oluzungu naye nga n'abali ozanya tebazimanyi okuzanya oluzungu n'abali okuzidirecti nga tebamanyi bulungi luzungu tamanyi tonzi obeera obezi Katonda akukwatira n'ofuna omuzanyi ng'agezaako era gyensonga lwaki ezo firimu tuzikola nange nkola firimu za luzungu naye lwaki abazikola bazibaddamu ne baziwa vije bazoogere by the way zibowa kati firimu eyali gye bayita downtown gye bavuma ogera kumakya n'olaba firimu ng'oli ayesibye ebintu tebitegerekeka ali kugoba muntu ali kulya muntu ali basenzibi looza ng'omuntu ng'atudde aninga firimu gye bayita ejjini lyetweto kimanyi okuva ulo ya fuluma teri firimu yali egimenyeewo naye nga ya uptown ya sente ya downtown ejjini lyetweto kati aba downtown balaba bakola because of the love of the movie okay kati aba uptown bakola okukakasa yawula ebintu bibiri nzaasinga mu kino nzaasinga kati mu uptown mulimu nzaasinga kala wagirabye kamera zenkola black magic n'obwo bukano ni biki kati bononye firimu za fao kati mindset erimu ekyo naye wa downtown agenda nakola ka firimu nga the Four Idiots yagundi yajo freaking abagwagwa abana sebo yatunda by then nolabya dala okimanyi yamenyawo firimu ezebbeeyi kubanira firimu ya mukwano gwange sijja gimenya linnya okimanyi alabika agiteeka mu miliyoni nga 2 naye okimanyi ene ya Four Idiots teweza wadde n'akamu kate jimu yenyine we yafulumira nze naaliwo n'abazigwe by the way naye twagenda okubala wali mu sales ati kati kyo nga Four Idiots yatabuka the art is creation olaba ebiseera bisinga wa downtown ayina ekintu kya feeling na creating ekyo aba uptown ayagala akole firimu ya Omumerika ayagala afune lwero high money my dear bateekamu ebyo okuseereza ebyo ebitali byaffe byawane kati entertainment fabana Uganda kyetusinga okwagala is comedy okay kati comedy ekyasinze okukwata abantu kuba abantu abamu tebaagala waliwo ebintu ebimu nga ajja tuula alabe yes kitegere naye nga sawa ntunulira ogenda ku TikTok golaye ba TikTok abo nabo abali okola content tebabisoma nabisoma kati abali okola ba uptown style gye bali okola ebiki eri awe yaffe ya eno wansi lwaki ehitinga kikulaga ki kifaananyi kikyofu enyawo era bano basinga wamma baagala nnyo oba nkiyite ki naye ng'abaana basinga okwesiba bintu kukola abantu baagala kuseka baseka omuntu avudde balaga olinga akaba ali kulumbe ne bakola challenge maama onywedde obugi tozirikirako gaki abantu baagala bajjako stress kati waliwo bakadama babeerewo balina bistress ne bazina basamu dawulira waliwo n'omusajja yeyeeta oba omusezi waaki oyo najja nazinazina kati gwetekayo ebintu ebyo biri serious teri zena bye nina kyalo nagivalako nga muli mutya abakyala n'abaami nga neteekamu olwa gentleman maama era bangamba nga awusiwa ogwa waliwo gye tukwagalira nange nagenda nekolayo ka upload nga ndikulanga ku net movies nga bannange mutuwagire bannange kati bakyantu baddanga mu inbox TikTok nga tayagala abantu bali nice nga gwe olina kubeera boti oli mulalu kitegeeza downtown yekwatiridde akatale oba oyagala tewaliwo bya downtown ne uptown eyo stupidity of the highest order tebiriiwo sajja we bali wano bajja gamba akavubuka ako kaawa waliwo kye bayita level gyoyagala okweteekako naye nga teriiwo nange ebintu ebyo nabigoba naye ne bampita omujega okuba nti okoze firimu ya luzungu tolina kategore ya firimu wala kyetuyita wogenda woba osubmitinga firimu ku UCC oba osubmiting eyo waliwo kategore ya downtown ne uptown kati wenkola firimu thriller comedy action biki Hollywood wekera kumakya nejja nekola an African movie kati katugambe Queen of Katwe negikolera mu Africa does it mean it is a downtown
kyogamba oli muntu yeyita uptown tasobola genda mu kyalo n'akola firimu y'omukyalo kiba kimufula wa downtown nnyo n'amaanyi ebyo bintu ebyo it is a stupidity of the highest order. There is nothing like uptown downtown. It is the stupidity created by the mindset of omuntu ali owninga privilege eyo kuba ayina ekintu kyalinga kyakweka wow sound omulungi ndi uptown bali ba downtown bali bafala kyekintu ekyaleetera DSTV tukola ki DSTV dawe yali egula film yajja negamba tugenda bagula buli kimu tegambye nti obadde awo baki twagala movie work oli aze n'alaba nti muyina ababalaba tetulina ababalaba tebalaba ki tebalaba bino kati bagambye tugenda bagula bwe tumala obbagula just tubawemu ka lesoni muyige okukola ozikola mu butuufu onfuna naye bino bya tugenda soka tubigule then otumala obigula tubawe lessons mukole kati nga birungi muko okusinga bino kwa bino mbadde bikolera mu condition embi kati ne wabeerawo abalala ne balandika gamba aziriza downtown tebazigira nnyo katwagala nnyo oluzungu okitegera kati DSTV neegula oluzungu egenda okuddamu okulaba tekyakolaki tekyakola nga Top TV kuba Luganda ate bali kulaba ate bo basasudde sente bitirivu naye nga tewali so eri stupidity mindset ebeerawo okulaga nti nze mbavuma era nze waliwo ba producers erembeera nabo ba uptown era nze mbagamba ne tuyomba ne bajereka neewongana lwaki sikulaba nkungu oyo otuuka naawe n'omenkamu nze oli kasana neko okudrawinga line bwati nti oyita wano nze line gyesiraba oli gidrawinga blood tolinawo mpita awo tutandika kulagirawo ekituufu otandikirawo okulagira ntandika okubuuza n'ebibuuzo nga bikulema okuddamu kuba kati ekituufu kiri nekyoyogerako tokimanyi nimubuuza difference between aba uptown aba downtown kati mbulira aba downtown biriawo ebitu malogo musambwa muzimu ekyo tekitegeeza nti wa downtown it's a story nebu kamera ebya kamera si ekola film tuli ba black magic aba uptown wedi atisingeza kugamba that is a stupidity mindset ne yakola camera gamba it is the man behind the camera yakola not behind black red camera kera kumachobuza abalaba ku YouTube yo babuze ekibuzo amanze mbabuza muddemu mu comment we mulaba bino filmu ze tukola osobola tegera bagikwatisa camera kyo bagikwatisa simu asobola what's the definition of uptown kitegeeza ki gwe okera kumacha no ngamba nize nkwatisa black magic kyekimfulo wa uptown gwe red yali ekutunudde kato wa downtown wakera kumacha naga napangisa red katabafuze ki uptown kato kitege nabafuze uptown twese tokyaswamu itaki twese tewali uptown ne downtown just eri nti gamba nti twali transitioninga mu kuyiga okukola firimu kati abasooka okuyiga ne balowooza nti ate bo bagenda kubeera bwe batyo naye ne beerabira nti change yonna etandika mpola mpaka abantu bonna kuyiga ne bakola ki ne bamanya lumu kati saawa zino bulira waliwo omuntu akola firimu nga takoseza buno bulapero bu microphone kizibu yengo ogikoleddewa kati bakitegeeza nti nature definition ya downtown tekikyaliwo ne uptown tekikyaliwo era omuntu yenna akyeyita uptown oli musiru mirundi 10 ze nkuwulira amazima mindset yonfu era nebya firimu biveeko kuba mwe abatuleetedde ne film industry yafe okugwa muleetedde abantu otandika okwawula which it is wrong abanajeya nga tebabikola bade abala nga tebabikola alina tiimu akabali aba Nigeria nze namala okola abazigu nakola abazigu nenfuna mikwano gyange aba Nigeria bayagala tugende nkole nabo ebiseera ebyo nga abazigu yakajja trailer yansooka ye Nigeria nenfuna abaproducer abakazi eyo nga mikwano gyange tukola kituyinoko naye nga ndi fala ebiseera nga ndi fala you come we need to do a project bali abantu bali bayagalizanga n'oli omuntu akoze ekintu ekyandibadde ng'ekibi ne bajja namugamba kino ekintu kirungi tugenda kitereeza bw'okera kumakya n'okola leero ensobi tekitegeeza nti ensobi ogenda kuddamu ogikola kati bwe busiru bw'abana abeefuula
uptown, the stupid uptowns. Bateka mwaka. Eka bakuyisemu eggaali ate njagala ngitemene ku TikTok mbataginga abaptown abasiru abo we balabanga nti bano bakyayiga bwisi tebanaba kulaba kitangaala ne bagamba akati twe categorizing fa abamanyi abakola ebirungi bali tebamanyi tebalikola birungi ne beerabira nti buli bwoba wansooka okuyiga oba wansooka okuyingira mu P7 nga ndi mu P1 ate ndi kusoma tekitegeeza nti sigenda tuka mu P7 oba olina okutuukayo era bwe mba nsoma nga ngenda mu university nga gwe wansooka genda kuba ovaamu nga nze nyingiddemu kiba kitegeeza ngenda ovaamu nga ffenna tuli kyeki so eyo mindset eya downtown drawing a line eyo sikiraba makulu. Owaayi waliwo emabega awo baali baagala okukwata ku bavijje nga boonoonye firimu zammwe ekintu ekyo wali okisemba kati kasooke nkubuuze wabiwulirako byo? Nze nabiwulira kuba nze mbibeeramu bakyali bange abakwata mbabeera nabo baani kansooke nkubuuze ekibuuzo omuntu akeera ku makya n'alima mu nnimiro ye amala okulima mu nnimiro ye nga nnimiro yiye okeera otya n'omugamba nti ennimiro siiyo oyinza okuba ennimiro yo naye nga waliwo protocol mw'oyita okulima tosobola keera ku makya n'olima mu nnimiro yo nga siiyo ekikyo wenkera ku makya nga nze vijje ndi kwogerera firimu nga sigamba ngako abantu nti mujje mundeetere firimu zaabwe manzi ngende muzibba ate munsasuya n'ojjogerera ku mulimu gwange ate we mmala ojjogerera neetambula ate abantu ne bajagana nnyo mba nyonoonye oba nterezeza oba oterezeza naye waliwo abaabiraba obulala kikibuuzo kiri bwe kiti era nkugamba nti gwe wali ogwawo watiimi nze kiri bwe kiti producer akola firimu abeera nnyini firimu omutakera ku makya n'atwala firimu ye ewa VJ alina ensonga lwaki agitwala waani wa VJ kati wenkera ku makya n'entwala firimu yange ewa VJ n'abika ebituli ebibaddemu waliwo firimu ezimu ezakolebwa nga sound mubi nga yeetaaga kugatira nga mulimu busiinizi obudraginga nga mulimu bugundi kati Emi oba ani n'agituulamu n'agiwa life endala kati wekera ku makya uploadinga firimu ku YouTube nga sinjogere etambula kati kiri bwe kiti twawule nze kwagala kusaanyawo VJ ba VJ ekituufu kiri nti ayogera firimu n'abikalirya eddoboozi kyekyo kyo kituufu naye kati soke twawule kino ekintu kino nti audience eyagala ki yagala njogerere kati audience oba yagala njogere kati kiba kitegeeza tosobola kulwanisa omuntu ng'alina ettaka lye ng'alina ennimiro kati eri ennimiro lyoli ligule libeere liryo kawogera ligula otya gula abalabi naye ng'osobola obbasasula tosobola kati bakitegeeza kiri kireke waliwo ekintu change engeri change gyekyukamu ekyuka mpola mpola you cannot force ogambye nti tosobola kukola nga tolina buno olina obbunoonya naye wali walumbanga n'ekikamera kerere nnyingi biki wali tonaba kuyiga by the way kyekiri kinaga nti abayita ba uptown nti basooka okitegeera kati mu kifo kya okuyigiriza abaana ng'abanajira bwe babikola bwe bati ate bajjerega muli ebifirimu byammwe mindset yaabwe ey'obusiru lwaki mbayite abasiru tebaategeera nti engeri kingi tusoose okuyiga internet egenda kujja ne bano bagenda kujja abayige nga bwe tukoze ki wewali kati bano bamala okuyiga kiba kitegeeza tebikyaliwo kati gwe bavumira lwa nsonga nti akoze ensobi nga bwolaba nti TikTok weeri tetusobola kwerabira nti Facebook teyaliiwooko era n'ekyano endala zikyajja Facebook weeri ate terivaawo ate yakuba Facebook tesobola vaawo iweeri YouTube tetusobola givaako YouTube tesobola ate kati YouTube guli kali katali by the way ebisigadde ndowooza byonna byandigenda naye YouTube anti kati YouTube ogiraba kyolina osobola okumanya ku YouTube YouTube is part of Google okay kati is part of Google kati ebintu ebiri part of Google Gmail byonna ne AdSense zennyini ne gundi ezisinga zonna ziri kati eri company nnene tesobola keera ku makya neegamba nti kuba kati jjukira saawa zino waliwo Yahoo asi Yahoo eriwa aba Yahoo eyaliwo edda nakati ekyaliwo oba ekyaliwo naye already
already gundi yagibika Google yagibika okitege kati Google tesobola kuva ate nga ye supplying gundi zino zona kati gwe soko webuuze buli alina email address eri ku kitali ku Gmail kati Gmail is part of Google YouTube it's gundi eriyemu kati nsonga lwaki America bali baagala kyakugula TikTok aja nga basobola ogifuga obulungi naye simanyi byakoma Bero olina omukozi wa firimu yenna wano gwe weegomba mu Uganda okukolako naye kati ekyo kibuuzo kinene nnyo kuba nze seegombangako kukola na muntu nti neegomba ekkola ate ebweru katatofu abali abo bane kyayaga kumalirawo alinyinza okuwogerawo n'olowooza nti ate ebbera akoze eki seegomba tineegomba kukola na muntu neesanga bwesanze nga mukwano gwange azze omuntu aze mugayaze n'agamba bero tukole bwe tuti nenkola tukola sobola kubeerawo ne false hope nti neegombako kukola nze siina gwe neegomba kukola naye nze neegomba kukola firimu ki ezange kuba nyina stories ezange neegomba just okugamba nti teamwork nti tugize tukole naate abawabweru babayo tewali gumegamba nti oweegomba era wekaba kaze kuba ziri basente empitirivu kale nga tumaliriza banange temwerabira abalabi baffe abalungi this is Koja ndi wano olunaku olwaleero okubeebaza musubscribing abakatweyungako omulaikinga mutukulekerawo naka komenti omusajja ono omutunda ate si wa bbeeyi nnyo omanyi waliwo omuntu gw'otunda ng'atundikika kati ono ajja kwanguya okuva mu katale alinga ettungulu era kati kyemanyi abakyala mulaba ne mutandika okumba emimwa naye si wa bwereere ali mu kututemeratemera ku saidi ya ati oba eya movie industry ya Uganda gyenvudde naye ebintu bingi bwatyo bwabiraba tewerabira program ebatuusibwa kuba namwe aba Smart Construction bali wandege yawo kukikirira Bombo Road yawo Shell Bombo Road bagamba nti zimba tandika n'akatono koolina ate n'ekibanja mpola bakikwata bakugamba nti naddala mwe abali ku byeyeeyo basista ba brother musobola okubeetanira enamba yaabwe weeri awo ogenda kubanga okwatagana nabo mpola mpola naawe teweerabira ayagala okulangako naffe enamba weeri awo 28 jangu tukukubire abantu bizinensi y'omaaso nabo bakitegeere tulina emikutu mingi kwe tulangira so oba togenda kwejjusa ojja ku mukutu gwaffe guno ogwa Koja Mpata live ate tujja kubanga atusandabula mpola nawe ayagala okukyazaako kyonna kyolina gwe jangu tukinyumyeko oba kyannako oba kyassanyu oba kitiisa oba tekitiisa program bagiyita akatalekeka nga tumaliriza bero movie industry ya Uganda kyekibadde kigibonyaabonya era ogirabawa in 5 years okuva kati kyekibadde kigibonyaabonya deni ogirabawa kigibonyaabonya kikyali kintu eki kimu katale ate kati okola firimu eyo gitundawa katale kukka tewali kirala si copyright siki ate nakugambye ekibuuzo ekintu kiri kimu tiwemala nenkuwa copyright ani agenda okugula copyright ogifunye ani agenda okugula kitegeeza twetaaga katale deni ebirala bigoberere akatale wekabanga akazze kyangu kyakwe bw'oyogera akatale by the way kiki oba otegeeza akatale kiki akatale kuba terawo ng'akoobwino kali okitegeedde omuntu ayinza okifuna mu nfuni tunyonyole ku katale kiki wetukeera ku makya ne wabeerawo etteeka nga siyo copyright copyright kirala nabeerawo etteeka erigamba TV nti it is a must buli TV station erina okugula firimu z'Abannayuganda awo batogwa mu copyright si copyright copyright is intellectual property yange ndikulwanira property yange nti nti yena agyagala jangu ondaba etubeereko ne byetukkaanya okitwala nga tosasudde biki do you have a right to show my movie copyright bino kati ebyogamba TV birala kati kyekiri kyenkugambye tinookerako makya n'ogamba TV no issuing a copyright kiba kitegeeza nti omuyimbi
music we bamuzanya ku TV bamusasula bamusasula kati copyright ebe mulage nti boli wonzanyo no kunsasula sente wese do you have the right to play my movie okay kati kiri kya ku creating akatale bado kyatunyonyera singo akatale singa akatale kwe kubeera nti akatale ye it's where an exchange happens financial TV ogenda kulaga bado ina bwokyoni kati TV webekera ku macyange ba government bakatugambe nti esobola kuba nti eraga films 5 mu lunaku eza wano mu Uganda kiba kitegeeza nti webanga eri willing okuba nti egenda ziraga okay kiba kitegeeza kati copyright yo eyinza okugamba nti okay buli film yona egenda okulagibwa olina ozisasula ate tolina kulaga ziri film ziri ez'abazungu oba ez'abani okitegeeza naye kati tosobola agamba nti okay copyright weeri nekugamba kale ngenda kubanga ndagayo firimu emu 1 week ate newookera ku makya n'ogamba nti olina okulaga by force kiba kitegeeza balina okulaga lwampaka which means it is not you are forcing them baba tebakikola nga bawulira essanyu tewali katale kati akatale tisinga when you want to enforce copyright onosooka no creating a outlet akatale tiwenkera ku makya ne creating akatale katogambe nyina distribution point emu naye nga nti nze ngenda kubeera publisher publishinga buli library yona erina kufuna wano kati nze ngenda ngamba ba library nongamba nti kati aba library zino filmu zemu pirate wala kati yaula between copyright and piracy kati bogena lwandisa obwendo gena kola bintu biri okulwandisa piracy ne copyright okola filmu yangu ojina nkuwadde right okola ki kugiraga kugitunda ziri filmu ziri zofu nezobwerereza abazungu ezizwena zigenda kuba mu piracy tuli kuzipirating so kondage eteke eri kukirizo gitunda we have a copyright over that Kashtegere kati bano yabale bakwata copyright babakwata lwansonga ziri filmu ze batunda tebazina ko lukusa they don't have a right to sell those movies okay kati chifu naga nti you cannot tosobola ku enforcing a copyright ngalo tona basoka kola outlet oli gwogenda okwata mulage nti filmu awatufu ina zijja wano Kashtegere nkutegedde bulungi kati distribution point webeerawo kati wa library ne muyisamu like omwezi nga mulanga mubanyonyola kuva n'olwalo wetu ne wetu tuswakira bukezi ku makya n'ogenda n'okwata omuntu oba okuratinga enmity oba okuratinga kati abantu abasinga bakwatanga babivaamu ntonyumiza bina Uganda mwana mukwata kati kibala nagamba mulimu ababbi aba enforcing jukira mu corruption weeri ye ayagala agende mu field kwa kimanyi mu field agenda akoma ne mpolo gye kinana nga akute kutawo akute computer y'omuntu tona tamanyi lwaki omukwata oli mukwata okusooka tamanyi na kumanya kintu kyakola kikyamu bazino film esinga bazi downloadinga esinga baba ate abantu baali balina okwata baali balala woba ogenda ku enforcing copyright soko okwate waje kiva zino bano film bazijawa nofuna bano gye basuubula soko okwate gye basuubula kati gwe okedde ku makya ogenze n'okwata Masaka ate alina kyama kati kiki ekyo kyoba okola nkutegedde okay mu myaka 5 industry ogirabawa okuva kati kino kyo kigenda kikugamba naye nziremu nkugambe nti akatale bwe kaba akateredde then industry ya Uganda erina future ate kaba tekana bakitegeeza sibasiga tukyali mu 5 years era toso anti kati okera ku makya n'osimba ebintu ne bigaana okula onaakungula otya batosobola okay oyo yebbero alinamuko obusungu ku side ya movie nze nanakuwala nenyiiga nenensonyiwa abantu kuba byolaba bino ate abantu si bye balaba era wali waga nti ffe batuwe copyright ebisigadde biba biwedde ate bwogamba nti katale ebisigadde biba biwedde kitegeeza bakugalira n'oli mu kisenge kimu muyinza okwetematema ne mwati okitegedde ate kati kiriwe bati nti oli omugamba bakukale bakuwe copyright kati gikozese bakwade copyright abama library bagaddewo kuba kati copyright ebakubye aba TV batandise okwata news zaye batandise ogenda okwata bagenda okwata bajuze programs zaye bakuba obulango bwabwe kati copyright egenda kukolerawa siraba exactly
So mulabi waffe omulungi tukwebaza okwekuumira wano ku mukutu guno ogwa Kojja Mpata Live. Subscribing nga sharing nga tulekereko ka comment tusobole okubeera nga tutambuliramu. Beero nga tumaliriza olinayo akatalekeka? Akatalekeka oba tokategeera mbuulira nka kunnyonnyole. Nakatalekekako nkimanyi. Okimanyi? Mpoziko bina byendoza tubyogedde mpoziko ng'olina ekyakyombuuza kyensobola okugira naye okuba nti akatalekeka bannange ku Net Movies UG app weeri k'ebinnauganda ebipya abannauganda saawa zino kati kataleke tutunulidde nti twagala nti firimu producer naye atwale movie industry nga business nti wenkola firimu yange ina wensobola gitwala wayi ne babeera nga bagigula kati mwaba tulaba kituyambako okukulaakulanya film industry ya Uganda nga bana ba film producers tubasupportia kuba kati firimu ogirabira ennusu 5 kinyuma nnyo than omuntu wakwata firimu n'agiteeka ku YouTube kuba YouTube bakusasula almost a shilling 10 shillings per advert viewed kiba kitegeeza nti alina kubeera n'abantu nga 1,000 plus okuweza $1 egi emu naye kati imagine nti wano wafuna abantu 1,000 ne bagula firimu ya 5 ziba sente nyingi kati kiba kitegeeza kisupportinga film industry okubeera nti kati tukolera ddala naki n'amaanyi batuba tulina akatale. Okay, sijja kusukkako wano nange mbadde Kojja Mpata nga bulijjo. Mwebale kutambula naffe, mwebale video eno okkirizibwa ogidownloadinga n'ogisharingirako banno mu groups, kijja kuba kitukoledde ddala bubi. Abantu bange okuva e Dubai mugamba mutya, okuva e Saudi mugamba mutya, Kuwait, Oman, people from Nairobi, mambo vipi, mnasemaje, bana simanyi mwiko namna gani oba lwero Oluswayiri manyini n'abalabi bange Kenya eyo banyumirwa tebamanyi nnyo olulimi naye baagala nnyo balaba oluusi ne bagamba kino kyatunyumidde tuwuliramu Oluganda lutonotono naye kino kyatunyumidde. So guys, thank you for subscribing. Still keep that love, keep that friendship, keep sharing, keep subscribing. Even you can leave us a comment, anything. Even if you want to be hosted on this channel, the number is up there in the corner and it's with 28. We welcome you. So this is Kojja Mpata. May Almighty bless you. This is Kojja Mpata. Ngoba mutya bemusoka.